Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amanya nze Nakalyango Judith. Nebaza Mukama nze najja wano nga ndi Mukatuliki kuba nali nakava ewaka nezija wano eno netandika okusaba. Ne bwe nava ewaka ne ngamba maama nze no nalokose nagenza ku Pastor Bujingo. Nangamba kati otandise osiriwala, otandise group z'ekibuga kati no kagenda siriwala. Nesirika kati kiwazi last year Pastor natugamba buli muntu akole vision book ye. Kati neteka mu vision book yange nepandika mnenga Mukama njagala muganda wange next year tandike senior nga tandikira mu boarding section. Kati yali yakatula P7 mama nangamba oyo nita njagala agenda atandika oyiga ekyalaani kuba tewali sente zigenda muweerera mu senior. Ne mubuuza kati maama sente zo ezigenda omusasulira okusasulira okukola okuyiga ekyalaani zo ziina. Ne mugamba era sente zogenda omusasulira school fees era nazo ina zino nyanga bogeno nya zino zogenda omusasulira. Ne mugamba ayina okugenda. Kati nagana nanyiga nnyo nayomba. Ne mugamba najja gena mama natekayo empalana nnyingi nembera nga sikyayogera naye. Kye nakola nga nsirika nga ngula bintu mwana byagenda nabyo ku ssomero. Nga ntuuka waka mu kyalo nga mbimuwa. Ne mugamba kati ge muzadde w'omwana mukwate omwana mutwale ku ssomero muwandiise nti ali mu boarding section. Nangamba kati no ondandise okundetako olugezigezi nesirika nze neevaayo. Kyakola nga amutwalayo ng'agenda mu boarding section. Ne mugamba gwe mama musasule sente zibadde nga ogenda musasulira mudde oba musasulire gwe kwata ku sente zibadde ogenda musasulira yiga ekyalaani. Ezisigadde nze nja zizongerako. Nezija wano neesaba nga Mukama nkusaba onnyambe oneme kunswaza nfune sente muganda wange asome. First time eneggwako nja kuweera obujulizi. Kati nezija neesaba muganda wange ali kusomera asoma. Mukama n'atuyamba first time neggwako. Mama n'agamba ekitegeeza wa Bujingo wakola. Ne mugamba ye yali angamba nno nsiriwadde. Ne mugamba era tusaba bikola. Nangamba kale kati we naddayo second term era ne bagude ebintu naddayo ku ssomero. Nangamba kati nno tunagendako dde wa Bujingo. Ne mugamba tujjage kubira Mukama engalo ez'amaanyi kati tunagendako dde. Nebaza Mukama nekya nebaza Mukama nze ennyumba ye waffe twasomera ng'ennyumba ye waffe kale nga bagizimba tekuliko nga tebanagikuba plastic nga temuli na madinisa nga mulimu nzigi. Kati nga Mukama njagala onnyambe ennyumba ye waffe ezimbibwe neegwe erabike bulungi ng'ennyumba z'abantu abalala. Kati nga maama njagala tuzimbe ennyumba. Nangamba kati otandise okwepanka yagenda okuzimba otuuka ogwe wagizimba. Ne nga maama pasita yatugamba tuwandike buli muntu kyayagala mu vision book ye. Kati we neesaba nga wetuweera baganda baffe. Kati mu guno omwezi gw'11 nali natereka ssente. Natereka sente nenkwata emitwalo 5 ne mugamba maama njagala muteekemu edinisa mu nnyumba mukube plaster sente ezinaakoma tunayongerako endala. Nebaza Mukama nti saawa zino ennyumba bagizimbyeko ne plaster bagikubye bulungi waggulu mulimu n'edinisa ekitiibwa n'ekyo nebaza Mukama. Nekya nebaza Mukama nti kati omwaka guweddeko nga baganda bange basoma bulungi tebabagoba school fees n'abalinga basemba mu kiraasi nabasabira Mukama n'abawa amagezi. Kati results zagenda okukomawo nga be bakulembedde ekitiibwa n'eteno wangi zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Kati bayita abalinga maama bo bagandi bajje nga 3 Desemba Yesu abakolere. Pita abantu bonna abali empigi abali ekasubi gyembeera nti mujje Katonda waawa naakola. Mujje nga 3 buli omu ajje ne vision book ye buli omu kyayagala kyabawandiikamu.